President Museveni bino ebintu by'okuzannyira abantu ku bwongo wazannyiranga kuba generation eri ey'emabega naye eno generation ya President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tosobola kugizannyira ku bwongo ate nammwe bannayuganda abatandise okutambuza obutambi bw'amaloboozi mmwe ge muyita agalumbuye Mbu Lumbuye gyali Lumbuye tumanya tuwulidde ku maloboozi ge mukyewale mbagirawo naddala mmwe abali ku opposition buli agenda okukikola tugenda muvunaana gwa kulyamu nsirukwe ffe Lumbuye tetwagala maloboozi ge tumwetaaga nga ye omuntu tetwetaaga maloboozi ge singa twali twagala maloboozi ge abantu nga bo tebaliiwo singa tetukyakaabira kafeero basudde oba radio kuba baatulekera amaloboozi mangi nnyo ate agakyatunyumira so tetwagala ddoboozi lya Lumbuye twagala Fred Kajubi Lumbuye kubanga abasajja bano bamanstaringa ekintu kye tuyita okwekuumira mu buyinza n'okuwugulaza bannansi batondawo amagege gaabwe agasobola okugegenya buli muntu gwe bamanyi nti tabawagira ekigambo gege kiva mu kigambo okugegenya kakati gavumenti yatondawo amagege gaayo agagegenya abantu abatagiwagira in case bakoze ekikyamu basobola okugamba nti yeekolera ayogedde Bobi Wine ayogedde Lumbuye ayogedde naye ng'ate tukimanyi nti balina abantu be batondawo nga magege gakugegenya bw'obadde okimanyi nti tikyampamire bw'ayogera ogamba ono Museveni singa oba tolabye kifaananyi obadde okimanyi nti Dokita Bitone bw'ayogera ogamba Jose Chameleone ayogedde waliwo juzi n'omwana gwe nalaba nga agegenya Bobi Wine so omwana oyo Ronald Menja gwe yakozesa mu video ye waliwo video awo simanya nga bali eruziro manyi nnyimba z'amanja sikyazijjukira title okuva lwe namukoowa mukajjukira akavubuka kagegenyanga Bobi Wine so oyo Mayinja omufalisayo yakakozesaako mu video emu so omuntu yenna asobola okugegenya omuntu today what we need is Lumbuye tetwetaaga kumuwuliza twetaaga kumulaba muleme tuzannyira ku bwongo basajja mmwe eno generation ya Kyagulanyi Ssentamu temugisobole basinga amagezi mwe mugisinga maanyi ga mmundu naye nga balutuka mu bino ebyokunoonyereza olaba mulemu okunoonyereza ab'ebijambiya mugambe nti mwe musobola otegeerera ffe omusajja omukulu n'ayimirira Museggirinya ne gundi tubeetaaga ne Alan Sewanyana muje ku side headquarters tubanoonyerezeko ku bijambiya ebiri e Masaka gye batakiikirira era nga mwe muga musobola obuzaabuza ffe obwongo mmwe abatategeera twagala Fred Kajubi Lumbuye nga mulamu tetwetaaga maloboozi ge singa abantu twali tubaagalako maloboozi gokka oba osanga gy'emigozo bano gye bagambira nti kafeera aziikulwe tetwalirwanye najjo kuba yali amaze okukola omulimu ng'atulekedde amaloboozi naye twali twagala ye ng'omuntu kati ne Fred Kajubi Lumbuye tumwagala ng'omuntu tetwagala maloboozi ge tumwagala ye ng'omuntu tumulabe ngazze mu mbeera ze ng'aweereza eggwanga ng'akola zirive ng'alya ne kamere nga tumulaba tetwagala maloboozi ge muleme tuzannyira ku bwongo ate kino nkiddamu era njagala okubakakasa tubasinga okutegeera eno generation si eri gye mwakolanga ebyekijjega ne mufuga media houses zonna kino temukifulumya eno generation ya Kyagulanyi yajja erimu abantu abayonkera emyaka 10 beddu kakati omuntu eyayonkera emyaka 10 beddu nga nze tosobola kuntegeerera tosobola kunsannyizo diversion zo ez'ekisirusiru nga n'engege njiryako mutwe kale ffenna tukimanyi nti omuntu wali omutwe gw'engege aba ategeera nnyo okusinga abalala eno generation abantu balya mitwe gyangege baganda bange temutuzannyira ku bwongo mutuwe musajja waffe temutuwa maloboozi ge ffe si ge twagala